Nga Uganda eweze emyaka 5 kampuni ya Vision Group eriko bye yakola omwali okuwandiika ku bantu ab'enjawulo abalina bye bakola okutuuka ku kkula lino ng'omukungaanya w'oku ntikko wa Vision Group Barbra Kaija bw'annyonnyola. Bwe twajaguza emyaka 50 Vision Group twafulumya ekitabo ng'ekitabo kino kyogera ku bannayuganda abaali bakoze ebyensusso okusobola okukuza eggwanga lyaffe. Twajjayo abali mu politics, abali mu byenjigiriza, abali mu agriculture ne mu bitundu ebirala. Kati ng'eggwanga lyetegekera okutuuka ku myaka 6 egy'obwetwaze, nate Vision Group etongoza pulojekiti etuumiddwa Uganda at 60 ekivunulwa nti Uganda ku myaka 6. Mu nteekateeka eno Kaija agamba tugenda kuwandiika emboozi ez'enjawulo ku bintu ebiyiiyiziddwa bannayuganda mpozi n'ebyaffe binnansangwa. Naye kaakati ku luno tugenda okuwandiika ku biyiiyiziddwa oba ebivumbuddwa mu Uganda. Tujja kunoonya ebiyiiyiziddwa oba ebivumbuddwa nga kwotwaliramu ebintu ebyaffe ebyekinnansi ng'embugo. Omuntu eyatandika okukola embugo kwali kuyiiya kwa maanyi nnyo. Okusinziira ku Kaija, bajjajjaffe balina engeri gye baabeerangawo wadde ng'eggwanga lyali terinakulaakulana nnyo nga n'olwekyo obuyiiya bwabwe tebusaanye kwerabirwa. Abatukolera amasefuliya bakola ebintu eby'enjawulo nabo tugenda bawandiikako. Ekiruubirirwa kyaffe kwe kubanga tuzzaamu abantu amaanyi nti eggwanga lyezimba na bukozi na buyiiya. Ng'ogyeko ebintu ebyaffe binnansangwa waliwo bannayuganda abakopya abazungu ne bakolerako n'ebintu bye twajjanga ebweru w'eggwanga naddala ab'ekatwe. Olabanga bannaffe bamusabodde ab'ekatwe bayimirizaawo eggwanga lino mu myaka egyo egy'ensanvu egyo egy'ekinaana nga tetulina bintu bingi ebiva ebweru. Kakati senga tugenda mu maaso nga tuyiiya bwe tutyo eggwanga lisobola okukyuka, abaana abatalina mirimu basobola okwekozesa. Awadde ekyokulabirako kya mwana muwala eyalabikira mu mwoleso gw'ebyobulimi ogwa Harvest Man okutegekebwa Vision Group ng'akola kalifuuwa okumujja mu muddo kyayogeddeko ng'ekyenjawulo era nti abantu bwe bati basaanye okuyambibwako. Kwegamba muddo guno ogwaffe ogwa bulijjo buli muntu aguyitako ne tugusaawa, naye ye omwana yayiiyamu perfume. Kakati kye twagala okulaba twagala okunoonya abantu abangi bye bakoze, abantu abangi bye bayiiza oba bye bavumbudde ebisobola okukola, tusobole okubiwandiikako, tusobole okubiteeka ku mikutu gyaffe nga Bukedde. Asinzidde wano n'akoowoola bannayuganda nti ng'olina ekintu ekyaffe ekyawano ekyenjawulo tutemyeko nga weeyambisa emikutu okuli ogwa Uganda at 60 at newvision.co.ug oba ku WhatsApp ku namba 074747 olwo bannamawulire baffe bongere okumanyisa eggwanga ku bintu ng'ebyo ebizimba nnyaffe Uganda. Tukubiriza abantu baffe abatulaba ku Bukedde oba abatuwuliriza mutuweereze ebirowoozo byammwe, obanga omanyiyo omuntu ayiyiza ekintu ku kyalo kyammwe tuweereze erinnya n'ennamba, ffe tujja kutuma bannamawulire baffe bajje banoonye balabe nti oba kyoyogedde kituufu tusobole omuntu oyo okumuwandiikako. New Vision yegenda okukulembera emikutu gyaffe gyonna okusunsula emboozi zino okuva kati okutuuka ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'e10 lwe tugenda okutongoza akatabo akanaabeeramu emboozi zonna ezinaaba zikuŋŋaanyiziddwa. Tujja kufulumya akatambi akalungi ku October 9th, October 9 tujja kusobola n'okufulumya ekitabo ku October 9. Kwegamba gwe omuntu omuyiiya oba avumbudde ekintu ng'oli bweru eyo ojja kuganyulwamu nti ojja kuba osobola okugenda mu kitabo kyaffe oba mu katambi kaffe naye abalala nga bakuyigirako.